Museveni ekintu kyo kigenda kuggwa kitya? Ni mpuuga zipate katulirire tulabe kubanga naye omulaba bwatagadde yali muwa DP yowa oyo yatagadde ageze mu kale abitagala mutagazi kati oyo sagala mu malirako biseera. Waliwo bamemba bafe abeewunzise abaagala okugenda n'embuyaga naye twagala kubalabula. Embuyaga y'ebyobufuzi yebawunzise nga bw'olaba embuyaga ereeta weevu mu nnyanja. Ekyennyanja ekisiru kisobola okulowooza nti ennyanja ligeze, kyo ne kigoberera ne kigenda mpaka ku biiki, oluvannyuma amazzi ne gaddayo, kyo ne kifiira ku biiki. Kakati nno bukya lubanga lwa Mmindi finally ebyama bimaze okubeera nga bibikuka era tumaze okubeera nga tubitegeera tubisomodde butereevu. Ogenda bitegeera olunaku olwaleero. Ampuliriza mukulu gwa EKTV Media Uganda nze Eke Master natudde dda wadde nga ntudde leti tulina okubeera nga tuyita mu nsonga zino tuzitegeere. Ekiri e Congo kifumba mutuku. M23 abayekera ba M23 jukira nti bano balina akakwate mbu ku Uganda era mwawulidde Jeno Muhoozi ng'ayogerako eri ensi ng'akakasa nti agenda kufaafagana mbu n'abalemesa abayekera ba M23. Wabula wenjogerera ennaku nga bbiri abayekera bano abasajja babafunzizza bandibanga bayingidde Uganda wenjogerera. Kakati n'ebigambo ogenda bitegeera lunaku lwaliro. Abasumba 18 kimaze okubeera nga kikakasibwa. Bano bonna bambega bulijjo mulowooza nti basumba bakolera Katonda, bantu ba Katonda, kumbe bwina amaze okubeera nga azuuka. Abasajja bonna ba Mwami Museveni ba Mwami Museveni bwino ogenda mutegeera lunaku lwaleero tusobole okubeera nga twawulamu abasumba batuufu n'ababadde batusiba busibye ekiwaani. Kakati lwaleero twetugenda okubeera nga tubategeera. Omusajja amayitwa nga Comrade Same, ono Same mugenda kubeera nga mutegeera ebyama. Yayingiza atya kamera mu komera? Ono munnaffe oba nsolima nga bwe kyogerwa buvuddeko abantu bava ne bareactinga ku video gye yakola mu komera nga baga nti omusajja ayinza atya okuyingiza kamera mu komera ewabeera ebyokwerinda. Abasajja bakebera abantu ne mwanda we ne bakebera ono kamera yagiisaawa era nga ye alumiriza nti kamera yasobola okubeera nga agitwala n'agiyingiza munda. Kaakati nno bwino ogenda mutegeera lunaku lwaleero Same ono tuvudde mabega nga tumukubamuko ebituli nga tuga nti si munnaffe, abalala nga bagamba munnaffe. Kakati olwaleero bwino kaveeyo ensi etegeere kamera yagiyingiza atya. Byonna ogenda bifuna mu katambi kaffe akolwaleero lunaku lwaleero. Kugambe nti ze Eke Master mabega w'omuzindalo namaze dda okubeera nga ntulagano n'amalala mangi gw'ogenda gw'otabulira ogategere bulungi nnyo kuba omukutu gwa muntu wansi gwa nkyukakyuka. Sooka okwate ekigalo mukwano gwange mpuliriza okiteeka ku video gimpeera ekigalo olwesaasaanira ensi yonna buli munnayuganda abeere ng'agitegeera. Ompya nja kukusaba n'obuwombeefu osubscribinga ku mukutu gwaffe okoone ku kade teweerabira olwo buli video zeteekayo ng'eno ey'omuzinzi zibeere nga tezikuyitako ng'ozifuna butereevu nnyo nga tumaze okubeera nga tuziteekayo. Kaakati nkwanjulira mulongo waswa yekka omuluutansozi n'agamba nti ono kafulu ku by'ekyogo embeera ng'ekkaluubiridde genda onaabe ku kyogo ne bw'oba oyina envi ate mu mbeera y'emu genda okumene ku kyoto omanye nti bajjajjaabo gye bali. Tewava mu ggulu n'ogwa, tewava mu bbanga n'ogwa, tewava mu ttaka n'omeruka, wabula walinako bajjajjaabo kakati ng'oba oluusi baafa nga zaafuuka mpewo. Kati genda okuma ekyoto omusajja ono akulaga embeera ojja kubeera nga tewejjusa. Kati gwe w'e Bulaaya ennamba eyo gy'olaba ku screen giteekeko WhatsApp message oba gikubeko direct ajja kubeera nga akuddamu butereevu nnyo. Emirimu gyakyankalana gyagaana, oyagala promotion empapula zaagaana. Kakati teweerumya lulimi tandika n'omusajja omulongoosa omuluutansozi ebisigadde obimulekere. Mu mbeera eno kantandike n'omusumba bwino wuuno nkugambye nti abasumba 18 bonna bwino azuuse abasajja bakolera Mwami Museveni. Tubadde twebuuza abasajja nga bazimba amakyaki, abasajja nga bavuga emmotoka za bbeeyi, abasajja nga balina ssente. Toddamu kwerumya mutwe, kwerumya lulimi. Lisiti yeeno tusimbudde botti. Sikimanyi njagala kati bwoba tokimanyi Museveni Kakande Kubbiri Robert Kayanja Miracle Center Lubaga Bujingo Tomu Mugerwa Serwadda Mundeeba Serwadda Mundeeba Kulesi Lubega Chiwowe Isaac
Tom Sembera, Daudi Chiganda, Simeoni Kayuwa Wenda Mirembe, Namutebye Rugala, Irene Manjeri, Nala Sumba Lava Gomabo, Jogette Kamam, Bava Kumukama Katonda. Era abantu abagadenya abantu bategere Museveni era baga Museveni yabawe Dembe kino nja kiddinga nambagambe Museveni si agabe Dembe lyokusinza bwe yali tannaba kujja bana Uganda basinza Katonda of course bali bamumanyi okimanyi bulungi eke nyinyi amumanyi okimanyi bulungi tikumulembe gwa Amini abalokole bayiganyizibwanga naye tokimanyi te kanisa yali yamanyi nnyo nakati yamanyi muzibye bizimbe muri buli wamu oli ayine bukinga ayine ettaka ddene uliriza wannakusa wali oyogera mu audio noga bukingo noyogera ku basumba be bagamba mu biseera bya covid nti wabalabanga basiyaga abantu kati nde kanjogera amazima gano nga maleyo mpulira bakiwulira obudde bwakuwamba Museveni bw'avaawo kyekizibu ky'eggwanga okiwulira njagala kutegeeza bayibuli egamba mu Yokaana essula 10:10 Yesu yajja zibe n'obulamu zibe nabo nga bungi obulamu obujjudde emirembe n'essanyu nga bw'amazima kyekyaleeta Yesu naye ewo nga tonnabagera ku ekyo bayibuli egamba nti omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza ekyaleeta Museveni kubba kutta na kuzikiriza wabula byabikoze bulungi era lumu nali mu kusaba Katonda yasika sitaani namuleeta namuwogeza sitaani n'agamba omwana we Museveni amukoledde amuwadde omusaayi gw'ayagala ogw'abantu ebyo kuwa biraba olabye kugambeko nti kuwa biraba nedda sebo kakati bwe mba nabiraba ndekanjogere bye nalaba mpulira okiwulira sitaani uliriza lwaki birabikira gwe wekka kakati uliriza nawulirayo omuntu mulala byendi mukwogera oba tonnawulira abalina obubaka bangi nga Katonda ababikkulidde enkyukakyuka okiwulira kakati nze Katonda ntadde ku front line okuba nti mbyogera siina kyentya tya Katonda nti eki totidde oyagala nti eki bwe ndaba mu comments za programs zetukola abantu basinga nnyo okugamba oyo mumulinde mu kkomera kati mumulinde mu kaguli kati balinze eki simanyi na oyo Museveni alwaza asobola okukuleka n'oyogera n'amala n'akuvumba kakiranga kimunye ntunullo netegereze bwe nakkiriza mumanye Kristo Yesu kitange okiwulira Museveni Yesu Kristo tatya Museveni ate kankule yalina nsobi Museveni okufuga eggwanga lino kyava kubajjajja kujeemera Katonda era eno Uganda gyebadde erina permissive will era abantu okukaaba okutuusa ku kino bayibuli erina bwegamba Museveni nti mulikaaba mulikuba ebiwoobe olwakabaka gwe mwerondera okiwulira sooka olete nkubikula ekitabo nkulaga osomere njagala bya kitabo okusinga mulikaaba mulikuba ebiwoobe olwakabaka gwe mwakola ki gwe mwerondera kyatuuka ku baganda bafe abaana ba Isirayiri nga bagamba Katonda nkugambye ebigambo ebyo si byange omusumba omaze okubeera nga bwino omwota buliro nkugambye nti amenyeeko bumenyi naye nga lisiti mpanvu nga bw'okiwulira ey'abasumba mbu abaava ku Katonda kakati nga baweereza muntu ye mwami Museveni fe tubeera eno tulowooza abasajja balina ssente abasajja bagagga abasajja ba Katonda kumba abasajja si ba Katonda abasajja ba muntu mbu okusinziira ku musumba oyo ebigambo nga bw'abyogedde nga bw'obiwulidde era nga bw'obirabye ebigambo si byaffe kubanga ffe bulijjo tumanyi nti bano basajja ba Katonda ba bugingo nga tumanyi nti basajja ba Katonda kumba abasajja ba muntu buntu baava dda ku Mukama Katonda kakati baweereza musajja ng'omusajja bw'akugambye kakati nno ensezze etunula era nga mulaba ebigenda mu maaso enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ey'abakongo nga yeekulumulla ng'eyiika mu ggwanga Uganda era nga bano bambi bajja n'obugugu ku migongo n'obusawo ku mitwe embuzi n'ebisolo kakati nno kimaze okubeera nga kikakasibwa abayeekera bana ba M23 ampuliriza ensi yamala dda okubeera ng'etegera nti waagirwa omusajja amanyiddwa nga Major General Paul Kagame ono nga ye mukulembeze ow'eggwanga erya Rwanda anti alipoota ezafuluma mwaziwulira ezaava mu UN nga zikakasa butereevu nnyo nti omusajja ono yawagira abayeekera ezaava mu ggwanga erya Bufalansa mu ggwanga erya Belgium bonna nga balumika muntu
omu Major General Paul Kagame nti yali emabega w'abayeekera bano era footage namukulagako ku mukutu gwaffe owa satellite ng'alaga abajaasi nga bava mu ggwanga erya Congo nga bava mu ggwanga erya Rwanda nga bayingira Congo era satellite n'eraga n'abajaasi nga bava mu ggwanga erya Uganda era nga bayingira Congo kati nga kino kiraga nti wandibanga abawagira abayeekera bano bandibanga beekuusa ku ggwanga erya Congo erya Rwanda mbone eggwanga erya Uganda kyabuvuddeko omukulu nga Jeno Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza ensi naga nti abazungu abawadde ensalesale gwe yabawa bamaashinale abajja mu ggwanga erya Congo balina okubeera nga bavudde mu ggwanga erya Congo bwe kitaaba ekyo agenda bakuba basensebule abazze waabwe nga bonna mirambo myerere ensi ne yeebuuza lwaki Jeno Muhoozi Kainerugaba ayingira mu nsonga ly'eggwanga erya Congo ezitamukwatako lwaki omusajja ono alumirirwa nnyo abayeekera lwaki omusajja ono ayogerera abayeekera kaakati nno bwina ate kaakati amaze okubeera ng'alaga nti ennaku nga 3 emabega abasajja bano bamaashinale aba white oba abazungu kye bakola M23 enkoko ekikola baana babasesebudde mu nfo zonna ze baalimu batandise okubeera nga bayingira eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Congo n'eggwanga erya Uganda kati nga bwina alaga nti abasajja bano bulijjo babaweeweeta buweeweesi era nga bwino jjukira nakolerako akatambi nega nti omusajja yali amanyiddwa nga Andrew Mwenda mbu y'omu ku balina abakakwate mbu kubayeekera bano mbu kubanga omusajja ono mukwano wa Major General Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda kati nga kiraga nti omusajja oli yandibanga buyambi abuyisiza mu Andrew Mwenda n'atuukirira abayeekera kati ng'emmere essente n'ebyokulwanyisa kaakati olwo Andrew Mwenda yavayo ne yeewakana naga nti yetabangako omukwano kwa Major General Paul Kagame byali byadda tebakyalina mukwano gwaggwawo dda naye nga nkugambye ebigambo bino sooka obyewulirireko amawulire agava mu ggwanga erya Congo malungi si malungi wabula nga gazingiramu ensi yo eya Uganda kubanga Jeno Muhoozi Kainerugaba alabika musajja kawakula ntalo jjukira yayogera ku ggwanga erya Kenya nga bw'ayinza okuba mu nnaku 2 ejje lyabwe n'alituusa mu kibuga Nairobi muntu y'omu yawalampya abasajja ab'e Congo kati ebigambo bino njagala obiwule butereevu nnyo nga biva mu kamwa k'ono abituleetedde okakase nti ebigambo ku AKTV si byaffe wabula ababwina omutuufu owa ddala ddala. Awule gavudde muna mu ggwanga erya Congo gategeeza nti DRC bamaze dda okuyita ambasada w'eggwanga erya Uganda munda mu ggwanga eryo bamuyise dda acting charge D affairs Matata Twaha Magala bamuyise bamugambye jangu otubuulire twawulidde nti ewammwe eyo waliyo Jeno oba CDF w'amagye commander in chief Ugandan Defence Forces twawulidde yagenze maaso n'okulabika nti ayina byayogedde ayina byayogedde ku Felix Tshisekedi omukulembeze eggwanga eryo ate ne tuwulira nga yayogedde ne ku kya bamashinale abagenda maaso n'okubeera munda mu ggwanga erya Congo kakati jangu otubuulire atya atandika atya mu Congo yadumiraga wano bamugamba nti bw'oduumira UPDF oba oduumira n'aga Congo jangu amasada jangu yategedde nti Matata Twaha akolanga ambasada amaze okuleka nti ayitiddwa minisita ow'eggwanga lya Congo ow'omunda ku nsonga Minister of State Foreign Affairs eggwanga lya Congo nsonga za buli w'eggwanga bamuyita Therese Kayikwamba Wagner yagenze maaso n'okuba nti ayise meeting sooka ojja ambasada Jeno yatabuse Jeno ali ku ssimu yatabuse kati jangu otunnyonnyole abakongo bagambye nti okusinga gwe tulina ekigenze maaso n'okwekana kiyisizza ambasada abitebye kuno kuba kubitebya okitegeera kuba kubitebya naye nga byotebya si bibyo otebye bya mukamaawo gwalekewa e Kampala Uganda gw'oli Congo bw'aba ayina omusango gwe yaguzizza alina ku X oba Twitter ng'ate ali Kampala gw'oliddawo oli Congo naye nga lyekiri nti gwakiikirira eggwanga gwalina okubitebya kakati bamuyisa abitebe kigema okuba nti bino wammanga ennaku z'omwezi 16 Desemba omwaka guno gwennyini gwe tulimu General Muhoozi yasinzidde ku X n'agamba mpa warning esembayo mpa warning emu bweti ndabululabula lumu bwe ruti n'agamba to all the white machineries operating in Eastern DRC bamachineries mwenna abeeru oba abazungu nga mukola nga bamachinery bashuba mwaleetebwa mu Eastern Congo era muli eyo
n'abategeeza nti eno ewarning esembayo okuva ng'ennaku z'omwezi 2 January omwaka ogujja tugenda kulumba enfo zonna ezirimu ba machineries mu ggwanga lya Congo. Tugenda kulumba enfo zonna ezirimu ba machineries mu ggwanga lya Congo. Tuzisaanyeewo ba machinery abazungu tetubaagalayo. Ali ku Twitter Jeno Muhoozi n'ayongeyo n'agamba, in the name of Jesus Christ, the God of all the Bachwezi, mu linnya lya Yesu, mu linnya erya bakatonda b'Abachwezi bonna, mu linnya lya katonda w'Abachwezi bonna, tewagenda kubeerawo machinery yenna omuzungu agenda kusigala mu Congo omwaka ogujja. Abe Congo ne bagamba ngani ayogera ngani nga Jeno we Congo nga adumira ge Congo nga president we Congo oba tubitegera bulungi tetubanga Uganda yefuga wano nga tetumanyi, Uganda tebanga yawamba Congo nga tetumanyi. Agambye atya kakati ambassador bamuyise ajabitebye jangu mutabani w'omukulu yasobeza kakati munda mu ggwanga lya Congo ne twagala tulabe eriyo amashinare ne tukizuula nti kituufu gye bali. Waliwo ekibinja bakiyita Ajamira Group, bamashinare bacuba bakubi ba mundu bava mu ggwanga lya Bulgaria ewa Lukashenko. Ajamira Group Congo yabapangisa ne bajje ne bava Bulgaria gye bali bazungu. Waliwo ekibinja ekirala bakiyita Araruf, kino kiva munda mu ggwanga lya Romania, nabo babadde munda mu ggwanga eryo okuva mwaka 2022 nga bayamako amagye ga Fadaka ag'eggwanga lya Congo okufaafagana ne M23. Kyokka nga gavumenti y'eggwanga lya Congo erudde ng'ekiggumiza ng'egamba nti bano aba Ajamira okuva e Bulgaria n'Abararufu okuva e Romania ekyabaleeta munda mu ggwanga lya Congo si kulwana wabula kuyambako kola nga ba trainers batendeka amagye ga ggwanga ereetibwa erya Congo naye nga tebalwana. Congo bwegamba. Kale natuliriza Minister of State for Foreign Affairs muna mu ggwanga lya Congo kwe kwagala Mwami Magala atulayo ku lwa Uganda anyonyole intention za Jeno Muhoozi zabadde ki, Uganda eyimiridde etya ku nsonga ezo, biki bye bayogedde maaso yabadde ategeeza kifete twabitegedde bulungi abe Congo twebuuza nti ddala ayina obuyinza okwogera ku Congo kati bamuyisa ayogere. Jeno Muhoozi oluvannyuma yazzeyo ku X n'ateeka n'agamba nti ngenda kukyalira mukwano gwange Big Brother, yamuyise Big Brother gobayita Tshisekedi ekinsasha soon ngenda gende Congo soon era kugenda kuba munundi gwange ogusookedde ddala mu myaka 22 ngenda gendayo mukyaliro ko tulabe. Yasose kuteekayo ziri ezirabisa okuleka ne zisabudde Abakongo oluvannyuma n'ayiwamukko kutuzi n'akakkanya ku mbeera gamba nti ngenda kukyalira ku Big Brother. Big Brother wangu bayita Tshisekedi ekinsasha maze emyaka 22 nga sigendayo ngenda kugendayo naye yadde nga yagenze mu maaso n'abaako engeri gye kakkanyizaamu oba okumakinga peace but agaliwo galaga nti ambassador ye bamuyise agende maaso n'okuba nti annyonnyola byonna ebyagenze maaso n'okulabeka nti byatambudde. Bwe bitunda ku mukutu oguyitibwa X platform yali Twitter nga bwe tugenda maaso n'okuleka nti tubiraba ebinaba bivuddeyo ambassador banaamugoba banaamukola ki kiki ekinaabaawo naye nga ebigambo bya General Muhoozi byabatabudde. Tewulabira nti ennaku zino nnaku nga 5 eziise abaddemo okukozesa X yatuuse n'okutegeeza General Muhoozi nti omuchwezi omulala gwe bayita Donald Trump wayingira obuyinza olutalo lw'e Sudan Khartoum lunaaba lukomye nti alinda omuchwezi gwe bayita Donald Trump kakati n'olw'e Khartoum baluyingiremu lukome. General Muhoozi ono era yanyizaako dda ab'eggwanga etibwa erya Kenya bwe yategeeza nti ekibuga Nairobi asobola okukiwamba mu ssaawa busaawa nabo ne bayomba nnyo. Kakati ku mulundi guno Bakongo bwe bagenda maaso n'okuba nti bayomba beemulugunya ku bigambo General Muhoozi CDF omuduumizi w'amagye ga kuno byagenze maaso n'okulabika nti obaolyawo yayogedde. Ebiseera ebisinga akuddira mu luyimba taluwoomesa. Kaakati nno nkugambye ebintu birungi si birungi ggwanga lya Congo ggwanga lya Uganda. General Muhoozi kaakati nno ye minisita w'eggwanga ambassador
ow'eggwanga erya Uganda ebigambo byamukalidde dda ku matama mu ggwanga erya Congo abasajja bamugambye jangu obitebye General Muhoozi kye yali ategeeza kakati ambassador ono musajja wattu talina kyakkola kubanga bano baamuteekayo be bakama be alina okugenda defendinge alina okugenda abikkirire alina okugenda nnyonnyole ensi ey'eggwanga erya Congo abasajja ba Muhoozi kiki kye bategeeza okubeera nga bayingira mu nsonga z'eggwanga ate ng'eggwanga lino liri sovereign lyetongodde butereevu nnyo teririiko gamba nti oba liri wansi wa gundi eggwanga lyetongodde kaakati nno ambasada musajja wattu yaluguddemu ogenda okubitabya akana n'akataano General Muhoozi kyabadde ategeeza ekituufu ekyokugezaako okugamba mbu okusesebbula abasajja bano ba machinery bakyeruppe kaakati bali abasajja beebuuza Muhoozi bimukwatirako wa Muhoozi y'omu ku basajja bano ab'entalahamwe eziri mu ggwanga erya Congo eza M23 oba naye ayagala kulumba ggwanga lya Congo kaakati baagala bakitegere nga bayitamu ambasada oyo eyateekebwayo eggwanga erya Uganda kaakati nno mu ntandikwa nakutegeezezza nti omusajja mayiddwa nga Same ono bannayuganda bangi naddala babali mu nkyukakyuka bazze bamukubamu ebituli okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso jjukira nti ono yavayoko n'akola n'ekibiina ekimanyiddwa ng'ekya suupu n'agamba nti NUP mbwagivuddemu kati ate entagala bbiri yategeeza nti suupu ate eri mu NUP ekoleramu NUP munda kaakati ebintu bingi ebizze nga bibeerawo ku musajja ono mpaka lwe yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera n'aggalirwa wabula mu kkomera eno akoledde ekitakolwa mutiitiizi yakola obutambi bwe yalikodinganga okuva lwe yayingira mu kkomera mpaka okutuusa lwafulumye ensi ne yeebuuza kamera yaziyisaawa ezalikodinga obutambi buno ensi ne yeebuuza bwe ziba nga zaali kamera yakyusanga atya amanda ani yagamuwanga ensi ne yeebuuza bw'aba ebintu bino yabikwatisa ssimu essimu yagikyajingiranga wa era soketi yazijjanga wa ez'okukyajinga essimu eno kaakati bino byonna bibadde bikyagenda mu maaso bw'atyo omusajja Same n'avaayo ng'akosa mukwano gwaffe Comrade munnaffe amanyiddwa nga Batoke munnaffe kaakati ono n'ajja n'abatuuza oba ne bamutuuza n'atubuulira ebyama byonna ebimwogerwako era naye akakasa butereevu nnyo nti abiwulira wabula mu kubiwulira n'avaayo n'akakasa ensi bw'ati ye mu bigambo bye nga bw'atugamba nti akyali munnaffe era ono agamba tajja kuva ku mugendo bwe baba nga bagamba nti akolera Museveni tewali buzibu kaakolere Museveni kasita amulabisa bulabisa oba ukiba nti kolera Museveni ekyo takiinaako buzibu kubanga omulimu ogwamuweebwa gwa kulabisa Museveni bw'abanga Museveni yamusayininga n'amugamba ndabisa kaakati ogwo omulimu ate pulezidenti yatugamba abasajja tubalabise era ono agamba takiina mbuzibu ajja kgenda mu maaso n'okulabisa era mu bigambo bye bw'ati bwategeezezza ensi kati Sami ekyasembyeyo yayingiza atya kamera mu kkomera kitegeeza Sami akolera gavumenti Sami tobanga okolagana ne gavumenti okugirabisa ekyo naffe kitwendibaliza Katonda ekyo kyetwendibaliza Katonda department eyo gavumenti department eyo bamuwa omulimu gw'okulabisa gavumenti nze bampa mulungi bamuwa omulimu gw'okulwanyisa Museveni yamuwa omulimu gw'okulwanyisa ogwo omulimu ngweyanziza nnyo tebampa gwasaanya guvoola mukulembeze nze ngusanyukidde tebampa gwa full figure gulaba bibi n'embituulako nze omulimu gavumenti gwe yampa webanga gwego bane banayogera temuntetakanyiza kalimu mundeke nkole kati sigwagala nze temumpa mirimu gavumenti teweraliikiridde endowooza zino zinaako buvuviddeyo awaliwe malinyagala okubewa bufulumya tonnafunayo ku masimu gakubirwa nti ofaaki naffe oba awo gavumenti weekwagala akalimu awo kakwasaganya bataddeyo n'apiiru looya wange eyaŋŋambye bagenda kuddamu okumpita mu kkooti n'amasimu gavuga ne bannanga abamu ne bagamba ki kubanga saawa yonna nze manyi bagenda kukuba waliwo omu eyaŋŋambye nti tugenda kukusiba nga yadde n'omusana tolimanya oba buzibi oba bukedde ye solitale eyanti eri omanya sheera omanya kati kitegeeza bagenda kunteeka mu mpuku nga zino gye bajja abasibe bandi ng'olwanye kati gye bakussa tebayadda obwo naawe buleke kati twasula ku mpingu eno nkovu twasula ku mpingu embuye ennaku 3 ku madaala Batoke omusajja oba otula naye munyumizeeko olaba lino eggumba oba liba teriddayo omusajja yali linnya bulinnya lino gumba
Meraba ni Gaddafi olugalo luno terukyali. Kakati kyenyinza okugamba ffe gye tubeera mu makomero eyo walinga era makubo mwe tuyita nti gwesoyitawo n'otuuka bulungi mulala accident n'agifuniramu. Makomero era batutwala abamu bannaffe bafiiriddeyo abamu babuzeewo era abamu naye naffe tuliwo lwa nsonga. Nsi bino ebintu byonna byenkola obiraba saawa ya leero kiri nti ogwange ngukoze mpulidde nti kyekyo kyensobola okukola ki okukola ogatta ku nsi yange. Bino ebintu bino eno wemba mbifulumiza nze kyempuliriramu emirembe era fuutu soja yenna ali wano ng'oli kukuba saamu nkwagala nnyo kuba oli kuyambako n'atategedde vidiyo zino agenda azina. Nakugambye nti nze Eke Master ndi mabega wa Muzindalo ku Eke TV Media Uganda. Abatugoberera Ssekinnoomu abali okumpi n'ewala mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kyamaanyi nnyo. Temujjanga okwo sobola kubeera nga mbamenya Ssekinnoomu kubanga mikwano gyange muli bangi nnyo abali mu ggwanga erya Kenya, abali mu ggwanga erya South Sudan n'ewalala yonna yonna ggwanga lya South Africa. Mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mutugoberera ku mukutu gwaffe obutava ku nsonga. Kaakati nno ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira omukulu Same avuddeyo n'atangaaza ensi eno ye mu bigambo bye obiwulidde byayogedde. Kakati gwe oli waddembe okusunsula noga nti omusajja byayogedde kituufu mutuufu 100 ku 100 oba noga nti omusajja byayogedde mbikubamu ebituli okusinzira ku ABCD. Omusajja ono yandibanga si munnaffe yandibanga nsolima. Kakati ffe tukola amawulire gano ne tugakuteera awo gogawulire weerobozeemu era omanye sayidi kwogwa ku nsonga ezo eziba zitambudde nga zigenda mu maaso. Nagambye nkusaba video gimpere ekigalo era mpya ne nkusaba osubscribe ng'enkola yaffe bweri ku mukutu gwaffe gwe gw'omuntu wansi gwokka ogw'enkyukakyuka. Kati wulire ebigambo Uganda nga tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tukaaba twawanga entulege n'okubeera nga ekonomi y'eggwanga Uganda ekyali wansi naddala okusingira ddala Mwami Museveni okuva lye yajja mu ggwanga Uganda oba mu buyinza bw'eggwanga Uganda ono n'akwata entebe kifuba ng'amaze okubeera ng'akola olutalo olwatugumbula bannayuganda abakwateyo almost mu kakadde bonna ne bafa. Omusajja n'akwata entebe ey'eggwanga Uganda. Bingi ebizze nga bikyuka era bingi ebizze nga bigenda mu maaso ku nsonga zino eza Mwami Museveni. Bangi nga bagamba nti kati baamuvaako dda mbu kubanga okusinziira ku ebyo be yasuubiza ne byazze ng'asuubiza n'ebyo byakoze n'ebyamulemye okukola. Kaakati abasajja bagamba onti tuyinza kubeera nga tutayongera okubeera nga tukwatagana naye kubanga bingi byasuubiza ebimulemye okuteeka mu nkola ebimulemye okubeera nga mukwano gwange abitwala mu maaso ate nga n'ebirala bingi oba oliawo byeyasangawo bingi byayonooneka dda byafa dda era nga bw'ovaayo n'obuuza ndi kino kyali kiki ng'onoomwana omuto kati agamba awo tewali kyaliwo bw'otunuulira eggundi etrain eyali emanyiddwa nga Uganda Railway gye yasangawo ng'ekola bulungi nnyo eyali operatinga ngaki eyaggwawo dda. Bw'otunuulira Uganda Airlines eyali n'ennyonyi zikwata mu 25 omusajja we yajjira mu gavumenti y'eggwanga Uganda. Kaakati bw'otuukayo onyenya n'omutwe obunyonyi tulina bubale ate nga tulina zisijje 78 ziri enkola modo ya zamani enkadde ddala era nga bannayuganda abasinga ennyonyi eno kati nganze abasire okutebera nga tutambula nze sigirinnya gwoba girinnya naye nze ekyamazima sigirinnya. Kaakati bingi ebyaliwo nga zi UTC zonna zaagwadda zaggwawo. UDB Uganda Development Bank zaagwadda zaggwawo. UCB Uganda Commercial Bank yazisenya dda ne ziggwawo. Engwe UTC Uganda Transport bikoze bitya zaavaawo dda. Cooperatives ez'abalimi zaggwawo dda. Abafunanga ssente mu bikajjo ebbeeyi yagisuula dda. Abafunanga ssente mu vanilla ebbeeyi yagisuula dda. Abafunanga ssente mu pamba cotton ne taaba tobacco bano bonna yabazingamya dda. Kaakati nga n'emmwanyi wetufundikidde omwaka guno ng'amaze okubeera ng'agiteeka mu nkwawa n'agiteeka mu kisawo ampuliriza n'akulita nayo. Kaakati njagala olire omuliri n'omuliri ogw'ensimbi. Abasajja bano tebafa ku muntu Ssekinnoomu, tebafa ku muntu wa wansi. Omusimbi bo gwe baagala gwe bakozesa era njagala olira akatambi kano ogenda kutya ensi ya Uganda nti yandibadde ensi ngagga singa tulina basajja bano oba oliawo nga tulina bantu balala be bakikwatamu ensi Uganda yandibadde eringa zikkata oba nga United Arab Emirates oba amawanga malala at least ng'eggwanga lya South Africa wetwandibadde tuli. Wulira ebigambo bino sijja bidda mu sooka obiwulire ate nkomewo mukwano gwange tufundikira akatambi kaffe ak'olunaku olwaleero. Ebigambo birungi si birungi ejja kuba mpanvu mu naye kigumire. February 2986 eyali general manager wa Uganda Airlines Ochola Latigo
yayita ennyonyi eyali emaze mu bbanga eddakiika 30 ekomewo emukime ye ne banne officials ba Uganda Airlines kubanga baali bagende Pakistan mu Karachi okuteesa ku by'okuddiza Uganda ennyonyi zaayo Boeing 2. Ssente w'omusolo bw'etyo bwefa. Mu 1987 Nathan Basamunyu yabba mu 1987 yabba obukadde bwa Uganda 706 era teyasibwa. Ekyamugaana okusibwa kubanga yali ava mu famire ennene eyayambako Museveni okujja mu buyinza. Sebutemba 11 1986 waliwo okugula emmotoka za president neza president's office ngera zigenda okugulibwa minister w'ekiseera ekyo yaliwo ebyokwerinda Grace Ibingira eyababuzaabuza n'abagamba nti Land Rovers eziva Spain zifaanagana ne Land Rovers eziva e Bungereza era zonna quality yemu. N'abagamba ezo ssente zigenda kugula motoka ziva Spain kubanga eziva Spain ate zaakabeeyi kaliko wansi. Bagenda okukakana ng'omusajja abagulidde motoka kika kya Santana naziyingiza eggwanga lino. Era kibalirirwa okubanga mu 1987 obukadde bwa $8 bwabbiwa. Museveni bino ebintu yali abimanyiiko era naye akasente yagabana. Wakati awo mu byayogerwa Dr. Kizza Besigye yavaayo n'akozesa ebigambo bino mu Luzungu yagamba bw'ati, you cannot accuse the NRM government of corruption cause when we came we found corrupt society and we are dealing with the same people. Sikwewuunya Besigye okubanga twali tuyingira kalulu 221 waweebwa obuwumbi 7 okuva ewa Museveni mb'okole campaign era n'obeera nazibbanga nga toyogedde nga gogamba mbu zaava mu basapoota bo naye singa zaali zaweebwa Kyagulanyi ebigambo byandibadde bingi. Okitegedde ekintu ekyo. Eriya Kategaya 96 mu Danze tax evasion scandal eno company yali ya Museveni yennyini mu kukumpanya omusolo gw'eggwanga yabbiramu shillings obuwumbi 6 mu 1996 era wakati kati awo Museveni mu kuswala okunzi n'agoba Eriya Kategaya. Eriya Kategaya mu busungu obw'ekitalo kwe kweyunga kuba Besigye ngazze ne bakola ekibiina kya FDC naye oluvannyuma yazzibwayo ngero omwana we waka kuba Eriya Kategaya nyiganga agamba nti Museveni ye yali mu luko lw'okubba ssente naye mu buswavu ate yagobamu ye. Ekyo nkitadde. Ghost Soldier scandal 2003 ezo sente ezabbibwa zaali obukadde bwa Uganda 324 wakati mu lutalo awo nga balaga nti Uganda erina abajaasi we bati enamba bweti naye nga abajaasi abo tebali baali ba Ghost Soldiers era obukadde 324 zabbibwa. Jim Muhwezi ono yabba sente za UPE. Samu Kuteesa yabba sente za kutunda Uganda Airlines ne bana abasajja nga bwe bataswala wakati mu kutunda Uganda Airlines yabba sente naye n'asigala ne kusayo ky'ennyonyi Entebbe ngera yaddukanya emirimu ng'akozesa ekitongole kya NHS luvannyuma bagifudde ennaasi ndowooza kati ye Macy's obudde buno bali mu kubba bubbi sente ya wa musolo. Valeddamu scandal 2003 wabbibwa obuwumbi 3 mu obukadde 5 era Dr. Specioza Wandera Kazibwe ye yali obudde obwo Minister wa Agriculture n'avaayo n'agamba nti dams gye ziri twazisima n'olwokuba nti waliwo mu abataagala kuziraba era temuziraba abasobola okuziraba bo baziraba dams gye ziri. Omukyala bw'atyo bwe yakola ki bwe yagamba. 2005 Alex Komugisha Jim Muhwezi ne Michael Mukula babba sente za Global Fund ezaali ziweereddwa Uganda obukadde bwa $7 nga ziyita mu bibiina eby'obwannakyewa. Kyokka zino sente zaali za kujjanjaba kawuka ka siriimu abo baafa, okujjanjaba malaria ne bafa, n'okujjanjaba tuberculosis. Era wakati awo gavumenti ya Switzerland n'ekyo ekitongole ekyali kitugendo tuwa obuyambi baasazaamu okuwa Uganda obukadde bwa $200,000 balamu abantu abafa nga bafudde sirimu akaseera ako nga tebafunye empeke za ARVs tebafunye bujjanjabi nga Jim Muhwezi azitutte, Michael Mukula azitutte ne Alex Komugisha.
bazitutte kyokera 27 Mike Mukulayo omune Alice Kaboyo baba sente za Gavi Funds nga zibalirirwamu akawumbi kamu obukadde 809 eza Uganda nga zino zaali za kugema abaana 6 killer diseases naye Mukula agamba nti sente ezo Janet Museveni Jimu Muhwezi ne Alex Kamugisa bazimanyiko to mention but if you sagala nyokola videos impanvu ne list endala ejja waliwo abatera okutugamba naye mmwe buli atabawagira mu mwasamira ebintu gwo bitegeera obubi ffe twasamira oyo akoze ekizze eggwanga lyaffe emabega kuba tetulinayo ggwanga ddala ate buli akola ekizze Uganda emabega aba amaze okudikira yalinga olutalo lukuffe kubanga Uganda yeffe tetulinayo ggwanga ddala gwe ayinayo eggwanga ddala oli waddembe okutunulira obutunuliza omuntu akola ebizza Uganda emabega gwe n'omutulira kuba gwe oyinayo eggwanga eddala eritali Uganda naye ku ggwanga lyaffe buli muntu yenna akola ekituzze emabega ekizze eggwanga lyaffe emabega wakukiwulira gwe totulwawo ne weebuuza ku mulembe gwaffe guno lwaki bannabyabufuzi babadde nnyo ku bunkenke kubaasamira so nkugamba wena comrade bw'ofuna gw'okutte layini tota nyweza nyongera okubajjukiza tewabaawo akugamba mbu tomwasamira gundi simanyi buli omu mumazeeko emirembe mumaze kubateeka ku bunkenke emirembe giri walabanga bannabyabufuzi babeeranga too comfortable naye kati essaawa eno bali ku bunkenke buli kye bakola baga bantu banaagamba ki emizina gya social media tejinjasamire yes eyo yengeri gye tulina bakwasaganyamu kakola tekukyali kulanga kulala ensi yonna kati ekimanyi nti president wa South Korea bamuimpeachinga kati balinda Supreme Court ekole decision oba afuluma Blue House omanyi be yaabwe White House ffe tugiyita White House bo bagiyita Blue House kati balinda Supreme Court esalewo oba afuluma naye nga bamuimpeachinze lwaki kudikira yalinga masholo oyadikira yalinga masholo amajege yawulamu ebiwaye ebi waliwo agakkiriza order ye waliwo agadifyinga naye agakkiriza order ye amawulire gaboogerako bino essaawa eno stress gye balina bawulira mu butuufu embeera abantu gye babayisaamu bafiringa guilty babayita mwe muli ba martial troops kati omanyi bo baneno tebasobola pressa bayinza okkeera enkyanga buli omu yenyize nga yejjeewo lwakuba beewaffe beefuula abagumu wano mu maaso naye buli lw'obabuulinga nkukakasa kakolako kuba malako emirembe kakola okumanya kakola bineno tebateekako face they put on a show ne bakulaga nti buli kimwe wabwe kiri nnomo bo wano ku face bagumu naye mundeeri system yaabwe twaji malfunctioning sadda bw'otuulayo n'obabuuza abakyala baabwe nga bali honest bulungi n'omubuuza omwami oyo akyafunctioninga nga bwe yakolanga system teyeesalamuuko mukyala bw'anaabeera honest ajja kukubuuliraga nti mubutuufu performance yeesala okuva lwe yakola ki lwe yatandika okukola ebizza Uganda emabega abantu ne batandika omukalakata bakimanyi emmere tebakyagirya tekyagenda just kati basigala kwegumya bwegumya kakola bw'okwata layini ng'oyina gw'okutte tomuta kasitomala omuzula nti yono kuba abakola ebituzza emabega yono yeenyigira n'abo abakola ebituzza emabega yes waliwo yali yeegumiza ng'ayagala ssebo kutondoka mwaka wali tetanatulaga nti ebintu bimuyi naye omusajja ayomba omusanga akaaba tuva mu bizibu mutuzza mu bizibu kumubeera bubi so tofunayo omusirusiru ayinza okudiscouraginga ng'omaze okulaba akola ebituzza emabega bw'okwata layini tota n'abalala bayigire ku oyo kyovulaba essaawa eno abasinga babeera ku bunkenke batya ebyatuuka ku gundi nange biyinza okuntuukako ebyo tebyaliwo ku mirembe giri nga beekola obusolosolo nga bwe baagala because they know they will walk away alla naye guno omulembe gw'abaasami ojja kiwulira ku media so kasita agiramu ati nomuga what did you just do ekyo kyokola tekizza Uganda emabega ng'omukwata layini akiri bw'oba tosobola kubaako ky'omwogerako akiri muteeke mu buyimba buno obuteeka mu depression otekeyo ekifaananyi kye omuteekemu akayimba nga mulimu ekifaananyi kye omusongeseemu mumwa kakola ezo nno mbawa tekiniiki za kubuulinga simanyi oba muteekinga notice
tulina okumala ku bantu ab'emirembe emmere ereme kugenda ne bwe kuba kuzaala ng'ebintu takyabinyumirwanga lwe babinyumirwanga. Yes, nze nkubuulira. So ababadde bagamba mbu simanyi buli atatuwagira simanyi gwe tuwalampa tuwalampa oyo akola ekizza eggwanga lyaffe emabega. Kuba ffe baabazze emabega kubanga Uganda yeffe. Yes,